Alright, omu ku basajja Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamukwata ngabo omukulu amanyikibwa nga Mulyannyama bassebo ne bannyabo yakajja asimattuke okuggyibwa mu Lwokaano nga bwe baakola Walukagga. Wabula yabadde ku mukutu ogumu just a few days ago yayogedde ebigambo bino njagala obiwa obudde ate otambuze ne video katukomewo. Emirimu sibu yalina ebiviiri nti mubbi sibu yayenywera enjaga nti mubbi sigiwagira kiyinza okuba ye kyamukubira ku njaga nga byamukubira eyo oba atamidde kati gwe n'omukwata n'asula mu kaduukulu kubanga mukyafu si buli mukyafu nti muki mubbi naye nga n'abakyamu era bali muki muffe kati oluusi security eyinza okuba erina gwerondodde we mba mumukwatidde mu bantu abiri bano mbaleke ono omukyamu tumufunye abadde atigomya abaki kubanga n'abantu baffe bali mukubbibwa bali mukubibwa amayinja ebyo byonna tulina obbirondoola naye tuli mu kibuga ekireeta buli omu kubanga ne muba security era namulimu abakola ebiki ebikyamu niba bakwata nga badde akolagana okubba abaki abantu so tuleme kulowooza nti bano baffe kubanga ffe mu ghetto tulina obulamu si buli ali mu ghetto nti mukyamu kubanga mwe mwajja mwalowooza nti ghetto muzze kugogola bukyamu abantu tuli mu ghetto era ffe president akiggumiza tetukola kuva mu ghetto nze kyova olaba newe ndigaggawala ntya nga Katonda ampadde sigenda kuva mu ghetto kubanga obulamu bwange gye mbwagala kyova olaba bamubabuuza Mulyannyama asulawa nze obulamu bwange bwa mu ghetto mutoyina nyumba mu kitundu nega kati bwoyiza okugamba Mulyannyama omusajja Haji nti talina nyumba tebamanyi nakumanya nti waliwo kye bayita Bada Magharibi nakati kasimpowa kasita taata omuwala amumpa wenviire wano ate ffe okuwa owaffe wete emikono alifaatiha kakati oyinza otya okungamba omuntu alinawo bubaka omuntu n'atuuka n'okumpalana yazimba bwe bajja abalala bampa bwe bajja abalala buddo banne bampadde amayumba era ne waliwo n'ayalangirira erukuli eyo tugenda omulumba oyo naye sewe yagamba kulumba nze naye nga naye bamulumba obogo bamusajja olekamu egikuza babalumba waliwo ofiisi gyempiseekawo nga nzijanga abantu bagamba omutwalo gwaffe nze sinagufuna ng'omuntu okutwala abantu nze eno kampeyini gye nsoose okulaba mu bulamu bwange ng'abantu kulaale bafumba emmere ye kampeyini gye nsoose okulaba nga buli ajja mutwalo okumanya mulangira tutamiira ebyobufuzi waliwo nze omukulembeze omu twesimbyewo naye bwe yali ajja yeesimbawo n'omugagga ayina Enosi tumusiime ng'agaba ssente naye yabyerabira kati zaagaba yabyerabira obwongo ssente bamuwa nnyingi Enosi tumusiime yali managing director wa Leerwa nga Sebaana amuleese nga naye mwavu naye kati amanyi nti ssente yegaba kaki buli alinya baasi ne t-shirt naye oba oyagala okumanya nti abantu bakubbye totawaana tambula mu kkubo olaba ku t-shirt z'ommeka kubanga ogabe t-shirt emitwalo 2 olabayo 18 ng'omanya abantu bakubbye buli olabanga ng'omuntu ayambadde t-shirt nga munda mulimu essaati manya nze mbalaba kulaaleza NRM bateekera kungulu campaign eggwa ogenda okulaba mu kkubo nga tulaba ku ssaati baddayo waka eno yeraale eno ye campaign abantu abawandiise ebibiina byabwe kano kakulu otaddeko kamera ne beegaana obubonero ne bagamba mulonde mitwe ne beegaana obubonero bwabwe eno bayimba mutinna bidondoli naye ate bagamba temulonde obubonero eno ye campaign abantu gye beeganye obubonero bwabwe ne bagamba mulonde mitwe naye ng'ate bagamba nti nze banziba ku kaadi nawaayo miliyoni 2 ate gye wali akabonero ke wali ogula wanagamba munze banziba ku kaadi nawaayo miliyoni 2 ne bagiwa omulala balonda bubi ate wanagamba kaadi gye yali agula ate togironda gwe weepimiddewa abantu beeganye obubonero bwabwe mpulira wonna mbeera kukundi okumikutu ng'oli yeegaanira akantu agamba naye obubonero bwaffe tubuveeko Abannayuganda bagenda okusaawa abantu era bino byonna bye mweraliikirira nti omuntu ajja kujja nze mbadde mu bululu buno okuva nga n'emyaka gyange obuvubuka
teri muntu alwana nze sirabangayo muntu alwana nga akalulu kagenda mu maaso okugira nga bamulese ku kyankalanya nti bakayana wali mutuuka ekisera ne munyumya ne mudda mu byamaaniyo kyovola batubagamba mubeere maacho kale babala kalulu Kyagulanyi ng'ogamba onaakuba omuntu weemulula mpola kibba magaali tevuuma bagenda kubala Mulyanyama bakiveeko bagambe ambuleera kamu bagabane wakati ekirungi kyenjagala okugamba bannayuganda buli kirungi kibeeramu ekibi akakiiko k'ebyokulonda luli polling station ebaddeko abalonzi 1200 teri polling station esukka abantu 607 bali awo mu 600 kitegeeza n'okubala kugenda kwanguwa mu 7 ekyo kyali kirungi 600 nze mu Makindye East Rose esemba eri 604 gwemba seerabidde teriyo kati okubala obululu 600 ng'abantu muli 22 kubanga abasinga bagenda kuba mu 0 wagenda kuba abantu nga 3 abango baawo bafunayo akamu wenfuna 5 mwaka mu wenfuna akamu wenfuna 2 mu 8 nga bayingidde 11 kakati omuntu alwana ki bagenda kubba diara form oginoonya coaching polling station zigenda kubeera awo era nze nkulayirira nga kitya Katonda tulonda lwakubeka lwakuna ku mande gule ebinyebo ojja kulaba nga diara form z'abantu abapima ebinyebo mwe bakusenera oba amandazi ate nagendo gitwale ya 0 nyiniyo goyinza okubanga wansindise okukuumira akalulu nenfunawo 0 nga nange tonnonzeewo n'ogindeetera gwe ku mande tulabanga abantu bawanisa ebintu ku mande genda batunda sumbusa n'amandazi ojja kusanga diara form nga abantu ze basiba anti nga zabaddeawo ku polling station ziyenjera presiding officer agamba ani akwata eyagundi ng'adduse nga weekanga wange yazikwata anti wano bamala obuyisa mashini nga bw'ogambye emirundi ogusembayo batandika okugamba makaya gakwata ani akwata obwa Mulyanyama awo amaanyi we gakugwera n'obuwumbuza ku kiveera oyitaawo ate kyoyogedde meya kituufu nabadde wano electoral commission nagamba nti tutuuka mu kubala ne tumaliriza ne tugamba nti nani akwata buno obululu oba ne okusayininga ku diara form ng'abantu bagenzi ati ze nkugambye abantu nalowooza nti ali anti kati abantu bagenda kufuna wano 0 kati omuntu akuleetere 0 diara form kubanga teriyo kalulu konna kabeera mu bantu 3 akalulu aka president kalimu abantu 2 Kyagulanyi na General Museveni walabye wanandala Mafaabi Embale kubonna abesimbyewo yavuganyiza nani gye bamuzaala Mbale wagira era nga General Museveni agoba Kyagulanyi ono ali mitwalo 3 ono ali mu kanaanake tewaliwo kalulu kabeeramu ne kabe mu Amerika ngoloza mu Amerika besimbawo 2 babanga 6 teri kalulu kati akalulu ke Makindye East nkalimu bwomu era mujje mulonde tubamalemu ejjogo kati yagala ombulire ngenda kuwangula ni namba 2 waliwo yakoze drive era akoze drive nga majege gamuwerekera already tugoba maje ku nyanja ate ye gatambula nako nga majege gamuwerekera kanu kalusiya kawala ka kinyozi majege gabadde gakawerekera drive yake bade ne motoka 32 nga za maje kakati ngonga manjo ya ina kalulu bamulanga katika nkubulire nafuna ka video omanyize nandinga campaign ngezange bamulanga ebuziga omanyi General Museveni yaswaziza abantu be obadde abuuza koza ni yesimbye wano ku kadi yaffe tebadde tebayita buyisi ng'abantu bamumanyi abeera kadaala kano nga bali bagenda balole fulaga overi ng'abuuza ani yesimbye wano waffe nga tamumanyi nga ayatestinga tayagala kuswala yabadde testinga audio awulire owe wange ng'abantu bamumanyi gwe bagamba leka naawe kanonye ka video ali mu Makindye East abantu babuliddwa gwe boogera nga boogerera ija ate ayafuna luli kadi omukadde atalinamu leka naawe oba naalayiriramu
Wakiso Naloyema, Kiso Mchala wa Wakiso District. Bana Wakiso Mbebaza, kube emirimu gy'obukiise tugitambuliza wamu. Mundabye nga nkiikirira district mu nsonga eziwererako ddala. Nsase bingi, mbaddewo okulaba nga abaana baffe basoma, nywezezza gavumenti z'ebitundu n'ebirala. Mbasaba muddemu mumpeereze mu ssetteeserezo ebibulayo byonna tubikwatire wamu. Jangu ndage wano siraba audio yaayo erirudda ku audio yaayo nga sigiraba. Omwaka 2026 gutuuse akaluluko ly'eddembe lyo buvunaanyizibwa bwo. Abakyala, abakozi, abakadde, banafe abalina obulemu, ffenna wamu kano ke kaseera ak'okulonda abakulembeze bammwe. Abantu family agibaleetera mbadde ntute ne honorable za ne mugamba bano bali mbiro byabwe. Ng'omukyala atuwa background etali ngambolinge flag etuuka etyo tusemberera. Yaveri akaluti. Ng'akyali mbidongo n'amalasi ge lasta. Paka kati. So n'olwekyo ekyo ky'ogamba ekya fulaga egenda kusigalawo oba Kyagulanyi oba taliwo etuyingidde mu mitima. Nga bw'olaba ku kooti buli wogira bw'oti akabonero ka Buganda. Yes. Nga bw'olaba omwana asoma confirmation atannamala abeera ne gundi eno esooka. Waliwo akakoluwuzi ako bakayita batya. Sekapulali oba kogamba. Akabeera n'oluwuzi nga si sapule naye nga kaluwuzi. Sekapulali ogifuna ngo olagaana tukuyita kulagaana. Abaana abato nabo balagaana. Anti basoma tusoma emijiji gya mirundi esatu. Osoma n'osembera kalimwezi abamu bamuyita kalimwezi. Then n'ogenda confirmation. Bw'ova ku confirmation n'olagaana bw'olagaana bakuwa ku kasekapulali. Akalika akantu wano bwe kati nene mabeka. Ako kengamba. Awo n'olagira ddala nti omazeeyo. Oyo omwana omulabo omutima gw'obukatuliki obwo. Era w'omanyira abaana bonna nze mbalaba babulina. Kati ne Uganda kati weefuuse. Nti fulaga ya Uganda n'aba movement bazirina n'amagye gazirina. Era kyemmanyi n'oyo omujasi ayakwata fulaga ateekwa okuba waaba yali kopolo bamuwa demotion. Kubanga yaswaza eggwanga. So kati ekyo kya fulaga ndooza kyo kyawedde okujja nga kiri eyo mu kimpukumpu. Kati lwaki mugattako eri America? Eryo ddembe lya muntu okwata kyayagala.
Mwenzo butafuna banywanyi bo. Teri muntu waliwo omuntu atafuna banywanyi towulira abavandame. Naffe tulina banywanyi baffe America. Ekitegeeza mwenyimiriza mu bibaddewo mu Venezuela Wokwata flaga ya America. Waliwo wano kati kyogamba bonna abalinnya ennyonyo genda mu America bannopo. Ambassador wa America teyagenzeeko wa General Museveni. America fenna gye tuli. Era America wano ya stopping sente za z'obulwadde bwa Mukenenya tetwakaaba. Kakati toyinza gamba nti omuntu ayinza okugamba nti nsobola okukola kino nuupu abaagala obuyinza ne tugamba tokwate ku fulaga nkwagala. Omuwala omulungi togezaako omwogereza. So n'olwekyo ekyo si kye kikulu ffe era Kyagulanyi president agambye abantu tekinyumira muntu saawa zino okulembeza ya America akyogedde amawulire gajja kireeta njagala kukwata yaffe ya Uganda nange kenyini mulya nnyama tekinyumira kukwata ya America njagala kukwata ya Uganda era bannayuganda mbagamba eya America si essaawa yaayo ekitegeeza tekibadde kyamu era nze mbirivinga bannayuganda ffe tugenda okwemalira ensonga zaffe bannayuganda tusobola okulonda akalunde kaba kangi ne batatuuka mu penalty we bakakwatiramu tukola ekyo ne muba muri mu Lusanve Lusaka nga NRM eyingidde ebisatu kitegeeza we naatuuka n'ekongolero oyina kuba hands down tokkiriza muntu afuna penalty kutuuka mu box kubanga Morocco nze nagamba bannange nga tuli mu motoka ne bagamba Cameroon yagenda kusamba Morocco naye guyingira Morocco eyina penalty ne bagamba Cameroon gwesamba ku makyaba zyo kunona nga tebaagala na kwogera nange anti mbawangulu nabagamba ekituufu kati waba osamba Morocco gikubirewo goolo nnya nze lumu nali nyumya ne barefere abamu Katumbo oba ne gunangamba teri mupiira muzibu nga kesise samba Villa oba Viper nga gukyali 0-0 buli katono bwe kati nga bawagizi baleka ne singa omwakuba mu ne goolo 2 mu first half dakika 15 gukuwa ensala eyo ne ogabayo kali bate bakyayo ne 0-0 kakati nakana akaluwe kagenda okubeera teri agenda kuteeka bunkenke ku polling station nga abantu bali mu 0 bali mu 12 oli mu 4 Gomba nyambulera abantu bakitaddemu obwesige bannange abantu Kyagulanyi agenda tu controlling ngera bwe yakola gwe customer agamanga ku sente y'omuwa omusolo nga kuba yinuka Zoto abantu ndikyaliwe ne gali nango olusa ndyawo over nangambe ekyo mulya nyama saa kisanyukidde Sono lwekyo nze njagala abantu baffe mututeekemu obwesige mututeekemu obwesige abamu tuli tested sigamba nti ebirungi sibirabye wemba sasobola kujwa amataga mu covid ne sirya mmere yammwe obuwunga bwali ku bbeeyi nengeyo nabutuusa abantu bagenda ne bagamba oyo tetumumanyi mwali ludda wange njaleta abantu oyo temumanyi gwe tubeera mu Ssaabasumba ze Ssaabalabirizi Super Mufti emikolo gya Buganda mwe mubeera ludda wa mulya nnyama nga mbaddewo amatabane gayingirira abantu ne manejja wendi kati olwaleero bagamba mulya nnyama tetumumanyi mwe mwali ludda wa abaana b'abaloodi fa abapitu abafaanagana abantu ngenda bakiikirira mbaweereze nabo bawulire bubi yendagaano yange gye nnina n'abantu ng'oggyeko emirimu gya parliament gye ngenda okukopa ate njikole ngenda okusaba ngawe omanyi kankubuulire mbadde mugomolera emyaka 10 naye ntuusa okugenda gwe omuwali ongamba lwaki ovaawo naye najja bagamba ki oyo ow'omu ghetto kubanga nze nasooka okubeera mu bukulembeze nga president Kyagulanyi tannajja pure ghetto katwe made era nkyenyumira kubanga okulira mu ghetto mu mbeera eno gye mpiseemu kinyambye nnyo gwe n'otegekera president naye ng'oli mu mikono gya gavumenti bw'oti yekutte so n'olwekyo mpa abantu buvumu eri bakandidati naddala nze kati ayali wano omukisa gwenfunye naye Katonda agereka naye gwe omanyi okubanga akaluka lwakunanga ku mando oli ku program ogenda kisanga ogw'omukisa yangu naye nganda nkuba kajji bannange nze mbakubiriza kulonda bekutu wa 15 mugende mulonde kubanga ne bosula mu lujinga lwa lunafu lwa lubaawo era oggalawo temulina president gwe mwagala kulonda naye omuwanguzi abeera omu bw'atawangula waakiri omubaka wa parliament gw'oyagala anaawangula mugende mulonde
Kampala. Time check. Esawa ziweze 2 ez'ekiro. Time check kutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investor oba okozese MTN Momo app. Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi. Management ya Radio Sapiensia ekujjukiza gw'omuwuliriza waayo nti waliyo olukiiko nga 8 February lujja kutandika ssaawa 4 n'ekitambiro kya misa. Oli mufanizi kilabu y'ekalule Muduuma Nsambya Gaba Mukono Lugazi Kampala. Oli muwuliriza talina nekisoboka Ssenyonyi afulume essaawa ano Ssenyonyi ye mutono. Oyinza okubuuza mu ggwanga ano Ssenyonyi n'omuwewula. Leader of opposition. Eddwaliro lye Rubawa tulirabako lyali lemedde musingi. So kakati olabanga abantu tutunula bwe tuti batubuguyaze ebbanga ddene ensi erowooza ku kalulu ate yatutute ku mulamuzi. Kyabadde kimukosa nnyo okugamba nti kati bannaye tuwadde. Olowooza nga tonnagamba balonde Kyagulanyi bakabba ate onaleeta alisala nga batubbye. Chogama nti General Museveni okulonda abalamuzi nga tumaze okulonda kimwetaagisa baluwa ya LC. Eyo big problem. Okulonda omulamuzi nakati tamulangirira. Wakati masho yamulangiridde bane muleme kubawugo. Mwebaba wugulaza pakadde. Nti General Museveni mu bantu abayivu abali ku ddala y'okubeera Chief Justice kizibu kye alikawo bulesinga tayagala. Chogama nti General Museveni wanaayita mukadde wange Chief Justice namugamba nkongeddeyo emyezi 6 anaagaana. No. Ata ina ne mandate ye aina ajirina neteeka limukkiriza. Yes. Anaagaana ekyo nakyo kizibu. That is kwega tuli ku nsonga ono musibe ono tubuzayo na ku 3 tulonde atona atuleetera byabalamuzi. Tusabanga nakyemalira ekintu ekyangu okuwa. Batugamba nabyogera wano nga nimuyanya nimagamba nti musaba era ye muntu yomu abali mu kooti y'amagye si balooya tebabisomanga kati yaleese balooya okyagamba ki takumaze nakyemalira tebamusaba saba kimu aludde mu buyinza na mirimu ekyo kimumala kubanga n'okukuba abantu ayinza kivaako enkya n'abasibe n'abata kubanga bajja bata okulwa mu buyinza n'emirimu ekyo kyoba omusa kubanga naye tabirinako control. Entebe akyajagala n'emirimu wagambanga kubanga nze mbawuliriza nnyo omanyi abantu mutuvuma mu muloza mbufe tuli bayumeya twafunamye naye obwongo butegeera kubanga okukola ebibuuzo mba n'ebizibu bingi gwegenda mu primary nafuna mmeka. So n'olwekyo yagambanga omusajja Kangalu Court n'abagirimu bajasi tiimu ye negamba kati yaleese balooya ate nga bamaji atenga bamaji kubanga abalina kati tukola statement nga zituyisa mu awo mu mawulire ero linagamba fe tulina abasitwago gobalonda ddi era mu struggle gye mubaddeko na kyemalira avudde kusooka tubagambe nti mweba kafulu struggle teriko lanka Kyagulanyi alina lanka kati atukulembedde mu struggle bamawa abalina lanka batukulembedde Bannayuganda baagana struggle nakati go otandika banomatiza abantu kyofola banti beeganye n'obubonero bwabwe balikamu mutulonde ng'emitwe gyaffe ani omutwe gwe yagupimyeko n'agulaba. So n'olwekyo ekyo ekyabadde ekasangati kyabadde kubanga gwe structure ya Nuupu wagirabyeyo tulina vice president mu Buganda yabaddeyo tulina abakulira kunge Kasangati babaddeyo kyabadde kya Munywanyi na Munywanyi kyabadde Kyagulanyi family ya Kyagulanyi family ye ne Rubongo ya Secretary General ate Rubongo yaba yamba musinga olulimi lugenda lugaziwamu era ng'okiraba n'eri family okusaba kwabadde waka gwe kyoluza wali tebamanyi Katonga oba wali tebamanyi ku kanisa oba ku ekereziya so kati ogwo mukolo era ne Kyagulanyi ane Kyagulanyi oyo mumunyooma ali smart that guy president wange yayogedde bulungi mukwano gwange Besigye ayaka okazanya ku mawulire yekutte kutte sekibiina
atenga ye Besigye bwe yali yebaza kibiina kya Nuupu ne Besigye gwachi ata abali mu kibiina basibe chairman wange Munakatwe simusibe president wacho Lord Mayor no musala afuna lwaki agament nebaze ekibiina kya Nuupu kimpadde ate kyogamba nti PPF omuwanika waayo byanyima yengiriya era bazitereka wa Besigye nawe kyombulize kyabwerere kuntankulira finance era ndese wa ntalo ndi mu mudu ya kuona musango na kuwangula kalulu mulangiro oli mubinda kati bagenda gamba ndozo akasajjera mukalaba katandikiddewe kako no obadde genda mu kachiko kebyo kulonda bakuwe structure nga tebanna nnumba bakuwe omuwanika wa PPF yani kwa nabalabe bewana tetubawadde sente omuwanika wa mwe byanyima eggwanika lya mwiriri wa byanyima wa Besigye negwe kyagulanya omulaba asiriikiridde abo gaayo oyo nga asazeeko abalaba naga kati bano bagenda kati n'abakubira wano Besigye yekutteko no nawe okitegedde kati kitegedde kubanga ekibiina kiina treasurer ne president kiina president national chairman kiina office era emikolo egiri official wegitakolebwa mu hoteri ku headquarter tejabaddeyo bali family yategese awaka ekyomukisa omulungi lawyer wa Besigye yabaddeyo Lord Mayor Elias Lukwago ishiyozoke era yebwe yayogedde bya yayogerera kwegatta era yayogedde ku bya lawyer era nga munamateeka wa Besigye nga munamateeka awo yabadde smart era naye kamusimbe oye mulya nyama bannamakinge east agenda muteesezo kati njagala ombulire woba olonda babaka ondekawa bwoba ogenze meya bandikwadde office ki gyosobola okutwala nogamba njajji baweereza mu bulungi ekisooka bonteeka mu local government yes experience njifunye mbaddeko ku zibboard ekimala era mbadde mu workshop nyingi retreat nyingi zembaddemu era singa ogenda mu lipooti zange newankubadde ffe abanyoomebwa tukola nnyo okuprovinga abantu bonteeka mu office eya sports njekakasa bonteeka mu mabanja ebibanjo bya gavumenti okubyerimba abantu nawo nkolawo kubanga mmanyi okuba waadi ekyo toddala mu kimbo omanyi okuba waadi sports ongaya mu bameeya bonna mbannabyabufuzi bonna nze nina ttiimu y'abawale eri ku national league yakutte kyakuna mu league n'abazanyi bana bali ku national team nina n'ey'abalenzi Makinge United yiyo nganze ne bastaafu bange nagitandikawo ne Rotarian Kiseka Godfrey lwakuba nti ba technical staff nga tugijja mbeera nga kesisi yajava mba engineer twagijja mbaana abeera ab'emyala weeyonje netball football club egenda mu East Africa n'ennyonyi erinnya atudde wano ye president waayo okakasa yenze president wa weeyonje netball club era KCC mu kitongole kya weeyonje batero tudduukira mu sente ya education n'ebyambalo era abantu bangi nga Autospa Climax banyambako ku ngoye ne berangirako ku mijozi waliwo omwami w'emigaati wano ku Kayemba Road mama emigaati njera bidde MK product oyasalawo okumpa emigaati ya breakfast Autospa ngamba abaana bajjenga bakoye gym n'okuwuga baana bawala Tland Farida Kadondi bamubulamu ne wabwe iganga olugodo egundi eno avaside zeno butereja ewewu kati ekyonga timu ya Scotland yamugula ekyonga badi yakadda abala ndika timu zinga ziri awo bwezi ngikyo badi tukyogeranga kiri tanje kweka kadi zange go bado kadi zo kusoma tezabuddeyo akajoke byogula ne kagamba yatu kati wengenda mu parliament yompanga nkulira sports obade oba nompa mu local government ne myuka na bima nyinzo obutakwata fulu kubanga nkyali mu olwamacha nze nekakasa myaka ebiri nenkwata ekijjudde kweyagaliza kyabutonde yeah so kati omuntu oyo goyinza okuleeta ebyemizannyo kakati timu y'ebikonde yekatwe combine gundi
ndi stakeholders Combined Boxing Club ya coach Kabuye isti tugenda kukwata ku bikonde ku byemizannyo n'ekuyimba gym ngenda zikyusa emikono bino ebikuba oba tiba birina nagenda mu era lwakuba amateeka tegatukiriza kukola mu campaign ya sente nagenda mu gym ya Mutajjazi nga we bali nnyo wansi nali kyayina y'obunaku ne bagamba mutandikirawo gendo babuuze njagala nkwate abaana bano waliwo omwana William Champ nze mbadde sponsor we nga wazanya aba abaana kankubuulire kino get it from me ngeze mu luzungu kozi ngenda mu parliament yogera mu parliament yogere get it from me yogere bati geto ye kyasinze okuproducing talent abakubi b'ebikonde n'abazanyi b'emipiira byonna bava mu geto kimanyi nti Jackson Mayanja awawano kafuwa wafe watu mukatwe mu Kiganda tu batono nnyo abavuddeyo gye bakuba n'abeemuyenga abadde banvuma nga bakubi ba bikonde bazinyi bayimbi ba Geoffrey Taya bali wano ku Hollywood bamisa kisema kwa bote bajja kunyiga bamayinja wano ku Hollywood wafe batandikawo band emitozi band yavawe genda mu season na genda mu America waliwo ekifo bakiyita kya Kihiro kye kisinga producing aba boxer Ayubu Kalule wamuwulirako bamuzaala wane waffe mu ttaawo wano kuligenda mu Kiganda awo batebazaalwa wabawuliranga genda abaana abayimbi bavuddewo n'abagenda nga banneeko batuuse ku national international badi black era nabo bava mu ghetto kati njagala mbulire waliwo chachi y'abalokole y'amaanyi etali mu ghetto mbulire chachi eri ku Nsambya kumanya ku Kampala Road Nsambya wane yaffe St. Peter Lubaga mva ku bino kati ensi ekyuse bukyusi ozeerewo mukulu abeera erugogo nate naye nagenza okulaba watenti kati ate nagenza okulaba ine ekifo kyaguzeeyo balubawo oba wa era n'omulala ali wano ku express